Gabana kugambye olunaku lw'eggulo nti okusaba kwa Honorable Joel Ssenyonyi ono nga ye leader of opposition mu parliament eyakulemberamu ba MPs banne bwe basinzira mu meeting eya shadow cabinet shadow cabinet ministers meeting ne baba nga basaba nti parliament nti eyite ba members bonambiro era yasinzira awo n'aba nga akoobola the right honorable speaker of parliament omukyala amanyiddwa nga honorable Anita Among n'amukoobola n'agamba nti mbadde nsaba oyite parliament bukubirire ba members ba parliament bakomewo bave mu recess gye bali bajje tutuule nti tulina ebyokudiscussingako bingi nti eggwanga lirina bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ebitulemye okutegeera nti ate gwe okulembera institution eyo nti wobanga ebitategerekeka biri mu institution eyo bakoobole mangu. Olunaku lw'eggulo omukulu Obore yategezezza nti kituufu ba paramenti esazeewo etuule olunaku olwaleero era nga ffenna kye tubadde tulindirira olunaku olwaleero egamba ki boogera ku ki naye nga bingi nnyo ebigenda mu maaso era bye tubadde tusuubira balina okuba nga badisikaasingako okusinziira ku biriwo mwe muli amawulire agayitingana nti baawulinkanya ensimbi w'omusolo obadde misappropriated fund of which zino ssente zammwe w'omusolo zibagamba nti zandibaddeko obaolyawo kye bakola naye essente nti emitendera gye gitambuliramu tetugitegeera nabo nga bo ba MPs mbo tebabitegeera so ne basalawo nti okutuula wano ne tusirika ate nga tulina platform yaffe gye tulina okuba nga tu-exchangingirako oba gye tulina okuba nga tumanya tuzuula ekituufu kyekiriwa lwaki tebayita parliament ba members ne bava mu recess bakomewo wano eno bwe kityo nnaku lwaleero batudde era omukulu Theodore Ssekikubo agambye nti ye mwenyamivu nti kubanga yeetaaga ategeere ebiyitingana ku mikutu migatta abantu bituufu era n'agamba nti ye tasobola kubanga atuula butuuzi n'asirika nga ebintu byasobyedda mu parliament of which parliament naye gyali memba waayo he is also a member of parliament so n'agamba nti sisobola kutuula nga ndaba ebintu bisoba mu institution gye ndi part of nga sitegedde bigenda bitya. In fact agambye can you clarify for us what is going on beboogera bituufu oba nedda abadde ayagala clarity oba speaker clarifying aveya clarifying abagambe nti kino kye boogerako kituufu oba nedda kyabadde agamba nti tasobola kutuula ng'alaba ebintu bisoba ate nga naye ali part of parliament so abuuza speaker ababuulire bituufu biyitingana oba nedda naye mu kwanukula speaker the right honorable speaker of parliament Anita Among abagambye mbu parliament tekolera ku ŋŋambo miyase nti nga bw'agambye nti ebyawulira ebiyitingana nti parliament tekolera ku lugambo bya miyase mbonawulidde ate gundi yagambye gundi yayogedde infact agambye nti oyo yenna yina obukakafu mbaabuleete abutebolinge ku mmeeza babidisikaasingeko mbu naye nga bikyali bya miyase mbu parliament tekolera ku miyase parliament tekolera ku lugambo nawulidde baŋŋambye gundi yagambye mbu nedda mbu yalina obukakafu bwonna ku ebyo bagamba nti biyitingana mbu abiteeke ku mmeeza bo bajja bidisikaasingako era bajja bidibetingako nti kubanga omulimu gwabwe gwegwe kubanga badibetinga ku nsonga ezimu bwe zityo era naye nga ezirina obukakafu naye nga byebyo just bino by'okugamba mbu nawulidde baŋŋambye ate mbirabye ku mutimbagano agambye ye nti tebakola bwe batyo parliament tekola bwetyo nti singa banaasigalanga nga bakola bwe bityo nti kinaatuukawa nga badisikasinga miyase nti asabye oyo yenna alina obukakafu oba evidence ku ebyo bagamba nti biyitingana oba nti bawulira mbu abiteeke ku mmeeza mbu wanaabireeta ku mmeeza abiteboling mbu bajja bidisikaasingako mbu naye nga si ekyo tewali kye bagenda okuba nga badisikaasingako ebyo nti amanyi nti bwe banaagenderaku ebyo nti nawulidde buli omu ajja kujja ne nawulidde so nti oyo yenna alina obukakafu buteeke ku mmeeza bo bajja bidisikaasingako naye nga kyekyo nti tewali
Era abakominkereza oba wavuddeawo n'aba ng'agamba nti yeebaza ne sekwebaza kwonna the right honorable leader of opposition honorable Joel Ssenyonyi amugambye nti amwebaza olw'emirimu gy'akola emirungi era nti n'omulimu gwe yateekamu nnyo ogw'okubanga ateekawo embeera nti agende alambuleko the construction of Lubowa Specialized International Hospital. Agamba nti yadde teyasobola okugenda jjukira gundi eyo yaliwo ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini gwe tulimu bwe baateekawo embeera with other opposition MPs ne bagamba bagenda kulambula omulimu ogwo gukolebwa eyo ku Lubowa Hospital nti kubanga bateekamu omudidi gw'ensimbi mungi nnyo naye tebamanyi kiki ekigenda eyo mu maaso. However tebasobola kutuukayo nti amagye ne poliisi babasalirako mu kkubo naye oluvannyuma baapointinga the deputy speaker of parliament omukulu Taebwa n'agendayo. Speaker gwagamba nti omulimu yagukolera ddala bulungi nti yagendayo n'alambula era n'akomyawo ripooti ng'eraga nti construction egendera ddala mu maaso nti era basuubira nti soon or later buli kimu kijja kuba nga kiggwa era etandika okuba nga efunctioninga bulungi nnyo. So n'amusiima n'agamba nti egyo gy'emirimu egy'omukulu Honorable Joel Ssenyonyi nga leader of opposition okuba nga akulemberamu banne ne bakola ki ne balambula emirimu nga gitambula era ne baleetwa ripooti. So agamba nti omulimu gwe yakola gwali gwa maanyi nnyo nnyini ddala era nti ogwo gwateekawo embeera ne guggula ababikola amaaso oba ne guggula abaguli mu mitambo abali omulimu ogwo mu mitambo nti ne bateekamu amaanyi ne sipiidi okulabika nga emirimu gigenda mu maaso bulungi nnyo nnyini ddala. So munnange ebintu weebityo tukyakuleetera era tujja kuba nga tukuleetera naddala ebyo byonna ebibadde mu paalamenti olunaku olwaleero naye nga ensonga ezimu baziba silensi. Nze n'agamba nti olugambo lungi. Anita Among the right honorable speaker of parliament agambye olugambo lungi nnyo nti waliwo no ab'emupizi abamu be basibako mbu badiiringa mu njaga mbu naye nga b'emupi abo bali mu paalamenti nti naye zonna ŋŋambo eziitingana ku mitimbagano nti singa tunaagoberera ebyo tunaamalako nti sooka kola research onaakola research compilinga evidence zozudde zireete oziteeke ku meeza wepo mu paalamenti bagitebolinge batunulemu then batandike okudiscussinga nti naye mbu onaagulukayo n'ogamba onaavaayo just from nowhere n'ovaayo n'ogamba nti nawulidde nti gundi akola kino nti bannange mbu munaakomawa okubanga mudiscussinga nawulidde ate gundi agambye nga tokirinaako obukakafu. Gambye tuli bantu bakulu ffenna abayivu abategeera obulungi nti tuleke ebintu by'okubanga ate tugoberera ebintu by'okugamba nawulidde gundi yagambye nti ebyo tebijja kukola. Katubeere abantu abayivu abategeevu abakakkamu ate abamanyi nti paalamenti y'abantu abategeera atulina okuba nga tugoberera emitendera then tudiscussinge ebintu ebiriyo ebiyamba eggwanga. Saagambye in conclusion nti alina obujulizi bwonna tagenda kirumamu nti gwe buleete bukuŋŋaanye buleete buteeke ku mmeeza wepo nti ajja kuwa platform ajja kuwa MPs platform badiscussinge ku nsonga eyo bateme empenda balabe engeri y'okubanga bagiterezaamu nti parliament is an institution of land people abategeera era abantu babe basuubira nti bagenda bateeserera bajeyo ebirungi.